ate oba ffe tulina kampani yasoose okukola eggaali y'oku mazzi naye tugenda gitongoza. Papa Clever J, Manyisebo mwakoze eggaali y'oku mazzi? yesebo yoosota n'otambula ng'ogisotera ku mazzi yesebo nga tekka wansi tobbira nayo? Okazooka then nkuleke. papa olaba interviews nazikuttemu olw'ensonga kati ndi kukya concert naye mpulira ebimbuuzibwa bitanse kugira walala ate ndi ku ssimu nabimbuuza olaba tuli mu layini y'emu era y'ekivulu. ntya saagala ennaku zino nzija neegendereza. Ekituufu nkitegeera papa. Iye kakati twogera ku Jeremaya ye endongo taagiyingire. kale wangi twogera ku ki? Ku Jeremaya endongo ye ogimwagaliza? kakati Jeremaya ali ku ssomero. Jeremaya wangamba tati njagala kitago kyemuwa ye kati endongo nja gimubuuzaako. Twalabye waleese abaana babiri, tulina Power King, tulina n'omulala awo. Abantu abamu ne batandika okuba nga boogera Clever J kennyini yeeremeredde ate kakati yeetaddeko omugugu omulala. Ana abasobola. Awo omugugu ogwo mbadde nagwo kuva mabega kubanga abaana ba Swati bangi, abaana abaze ku Clever J bangi. Bazze lwaleero babaddengawo naye nga tebalina nyimba eteyisawo nyimba zaabwe. Ye bano bokka. Ne Melody naye bwe yali era ewange. Ne Melody we yali era ewuwo? Ne Melody bwatu bwe yali ewange. Ayusuwa. Ne Clever J abantu abamu nga tebakulaba mutima mungi kyokka nga byokoledde abantu nga biitirivu. Nze ekisima ekibi ndi mwenzi ndi muyayaaye. Kuba kati nze kyensinga okumanya teri mulungi ku nsi okuleka Yesu. Clever J oli wava nagamba nti ng'oli musajja mulungi nnyo aba alimbye n'okulimba. Era nga nkubuuza nange kubuuza ompitira ky'omulungi. Ompitira ky'omulungi Yesu yagamba teri mulungi ku nsi okuleka Mukama. Kakati ogwo ekiba kikumpisa omulungi oyagala kunziba. Mbeera ntyo omulungi ate ndeka nga ndi bwentyo. Olokose kakati music ow'ensi ye tugambe nti kati omuvuddeko. Kati ensi erabika yembuuza ekibuuzo ekyo naye saakisangayo mu ggulu. Ennyimba zange bagamba nnungi era ngende maaso nazo. Awo nga kirungi kuba abantu abamu badde batandise okutya era kyanzizaamu nnyo amaanyi. Nga bagamba omusajja tuyimbire ono Clever nsi yaleeta. Ye maama era ezange zandisaanye okuvaawo. Anti nga batandise okwebuuza omanyi Clever J omuntu wakulaba ku stage nga otandise okwoka enguliko buli omu abeera surprised nnyo. Kuba nze sikyayimbira bantu, nyimbira Katonda. Iye abantu ababeera awo si bo b'oyimbira? Nze mbeera nyimbira Katonda era ogenda okulaba nga abantu basanyuka. Iye kati ngenda ku stage ng'ebirowoozo byange si bya kuyimbira bantu. Tusubireyo akayimba akalala ne Alien Skin naye nga ka Mukama. Era nako gwayagala okasaba naye enteekateeka za Mukama ziyinza zitandika zisunaasuna. Tosobola ziyimiriza waba nga ayagadde. Tosobola zisunaasuna. Ne bannange papa. Clever J Manjisebo music 2023 tulabyawo konsati, tulabyewo otadde music omupya. Tannaggwayo njala concert egenda otuuka. Oyagala concert egenda otuuka? Tannaggwayo.
twalabako studio gye watandikawo studio yo yaggwa amasannyalaze nafuna era eneetera okuggulawo obutongole. Naye abantu abamu batandika okwebuuza ate oba ffe tulina kampani yasoose okukola eggaali y'okumazzi naye tugenda gitongoza. Papa Clever gye mwakoze eggaali y'okumazzi? Yesebo yosota n'otambula. Ng'ogisotera ku mazzi? Yesebo. Nga tekka wansi tobbira nayo? Buyiiya ki obwo bwewakozesezza tekinologi kyali awo? Nange Yesu annenye kuba ebintu byankozesa birabika binene mu mmwe. Ebyo simanyi na kubinnyonnyola papa tujja kuddamu twogere papa. Okay, nga tumaliriza eggaali ogironkinga ddi taata? Eggaali saagala gironkinga kati kirimu ba shareholders bangi mu nkola, mulimu Atlanta, mulimu Verena, mulimu 7, mulimu Power Talent, bonna okubanga eggaali etambula. Saagala gitongoza abantu b'ensi egirabe. Kale tweyanza mukama wange, Mukama akunkuumire. Kale ssebo nange Mukama akunkuumire ssebo. Amiina. Weewaawo papa.